Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Obadde nti tuli mu mbeera ffenna gye tulimu naye tukkirize nti ye mbeera entuufu. Oboolyawo Katonda gy'alaba nti gyetusaanidde okubeera mu kaseera kano. Naye njagala okubakakasa nti tumwebaza mu mbeera yonna gy'atuwadde okubeera nga tukyali balamu. Bangi bali mulago, bangi ebigere babiwanise, bangi tebakyasobola kutambula, bangi tebasiiba, bangi tebalya, bangi tebakola ki. Twagala okwebaza Katonda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, twagala okusibulukako ffenna awamu. Mbakakasa bwe mugendako mu kiyungu ekyo lwakuba temukkirizibwa kati kugendayo. Naye amasala gye gali ge mutagenda kumalawo era abanaalya ddaaku muvubule obuveera kubanga emmere weeri. Sonko njagala okuyimirira mu maaso g'abantu bano bategeeze nti abantu ba Kawala Zone 3 ne Kawala Zone 1 bafunye omukulembeze Mwami Sonko Alunabali. Balina kwe kuweereza abantu b'ekitundu kino temumulyaza amulanyi. Abadde mu Safe House ayisa ebizibu biki bingi. Sonko tumukkiririzaamu munywevu ku nsonga z'eggwanga, munywevu ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Mbasaba mbeegayiridde Ssebo Sonko mama wange waali. Maama ono yali waliwo mwannyinaze yali amusabye ajje yeewandiisize mu Kawala Zone tuje bannonda. Maama n'agamba Sonko mwana wange ebanatuuka okulonda ng'akalulu kange tekali mu bokisi ya Sonko, omwana wange njaba mulyaza amanyiza. Olw'okwagala abantu b'e Kasubi era n'okwagala eddiini Busiraamu. Ekituufu kiri nti mmeeya atwagala ng'Abasiraamu. Era mbasaba abantu b'e Kawala twetegereza abantu be tulonda. Haruna nkwebaza olw'okweyisa obulungi eri abantu b'ekitundu kino. Olw'okuba nti toli kansala ali mu buweereza naye n'obeeranga obuweereza obukola Katonda bakutuuka mu ntebe. Ng'abakulembeze, ng'Abaganda, ate era ng'abawangalya mu Buganda. Si kya bwenkanya era tulabanga eky'obwewusa okujja Buganda ku maapu ate nga Buganda oboolyawo yasooka ne Uganda. Kale bina ennyika ey'amaanyi naye bekikwatako bamanyi nti message ebatuuseeko maapu ekyerere bulungi nga bwe badde ebeera ebbanga lyonna. Ate era kirabisa nnyo tosobola kubeera nga wefudde ayagala ennyo omulwadde ng'ate gw'omumma eddagala. Kiba kyabwewusa nnyo era olwadde aki ne bakutegeera nti obadde mulabe wa kitundu ekyo baba mulwadde. Kale tusomye bw'osobola kutugamba nti oyagala nnyo Buganda ate nga ebigenda mu maaso obiraba ate ng'olina ne authority esobola obikomako. Tukiwakanyiza ddala kiba kituufu. Kubanga olimuweereza mulungi tolabira mu woofiisi naye emirimu gy'ekibiina gyaffe ogikutte n'amaanyi. Emirimu gyaffe ebyo gyaffe ekya National Unity Platform. Banaye mbeebaza mwenna abantu b'e Kawala tugenda kuzimba omwala gwa Kibunya wansi wali. Omwala ogwo bali kuganya abantu baffe abeeno okuva enankulabe Kibunya drainage channel. Basaba nti nno tubeere wamu ffenna saanaze musanzibu nnyo naye nga abantu baffe tubaagala nnyo. Deputy Mayor badde mulondanga abantu abalina ensa n'emmizi, abantu abakozi nga Deputy Mayor ono Hajat Fatuma Mkuluma era nga lupero kwekwatibwako n'abakansala bange nga Waswane n'omubagebutekatako n'abala bonna abakansala baffe ab'ekibiina ekya National Unity Platform.
emyezi 10 bw'okola omulimu gumu mu kiro kimu ekya Laylatul Qadr obanga ukoze emyaka 84 n'okusoba nabo kyo tujumbire nnyo okubeera nga tunoonya ekiro ekyo mu nnaku 10 ezisembayo n'ekirala nga tugenda natera okugenda ku Idi tuwe kye bayita Zakatul Fitri esobola okubeera ng'eyambako abanaku. Tusibye ekisibo kino tusigale nga we tuli twagamba abasiraamu tosaasira ab'ekawempe n'abantu b'ekawempe bonna abasiraamu n'abateri basiraamu bye bayitamu okubeera nga babatulugunya nnyo era ffe nga banaddiini twabiraba era tubivumirira be baakuba abamu bakyalina ku bitanda tusaba Allah bawe shifa era Allah subhanahu wa ta'ala twamusabye eddembe tusaba eddembe akalulu akajja mu maaso twasabye Allah tubeere nga tukafuna lwa ddembe tulekere abantu balonde gwe baagala. Ne bagenda mu kooti ne bawaabira oyo gwe mwasindika mu kanso ne bateekayo omuntu atali mukyamu ne bateekayo omuntu omukyamu omuntu oyo ne leerayiza nga temumulonze naye nga kooti yekoze eki enkola eya NRA ey'amancoolo yenkola gye tulwanisa yeetaaga abasajja nga bavumu nga balemera ku nsonga nga ne bwogezako kubanyeenya wabaayo omuliro gujja nabwe kityo sonko ono ndabira ddala ng'asobola okusaba n'okwekumba asobola okubeera ng'atutuusa kwogwo obuvunaanyizibwa ffenna bwe twetaaga oba okukyusa ekitundu kino kirabikeko ng'ekitundu ekiri mu Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.